nze mama byampa mbyesiga byenina bimala gwenno atalina bintu kekasero kuba nti nawe ogenda ofuna mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Diana Nabatanzi ng'ava ku BBS telefone yaffe ageze mu maaso n'okuba nti amulisaako n'okuba nti asabalaza abasajja ku intaneti bw'avuddeyo n'ateekayo ebifaananyi nga biragira ddala ti baby jangu ndabe ng'omuntu wa wansi ow'omusajja tebisobola kumuleka kyekimu era nga gravity mpola mpola akayimba yakatulirize ddala Diana Nabatanzi ageze mu maaso n'okuba nti alumya omuntu wa wansi ow'enjawulo so n'olwekyo bino nebyo tugenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola wetogeera musajja mukulu amanyikiddwa nga gravity omuntu gyegenze mu maaso n'okuba nti ate akayimba ke bakayita omuntu wa wansi akayimba kano bwemu ku buyimba obuli so confusing kayimba kawemulira ddala yagambye nga Mr. Dick bwalumwa nga bwalabe ku madamu Nabunya nti Mr. Dick we buli lwalaba ku madamu Nabunya agenda mu maaso n'okuba nti alumwa era nga agenda mu maaso n'okuba nti amunyigira ddala wansi naye nga ate talina kyasobola kuba nti afuna wanano kiraga nti music industry ya Uganda waliwo abagenda mu maaso n'okuba nti bava kumulala n'okujonona gravity finally siri luyimba lwembadde musubiramu okuba nti akola naye nga ate yalukoze mugende mulunoonyeko baluyita omuntu wa wansi lwa gravity omuntu ju oyemudde from the start to the end era nga video yafulumiza ebifaananyi ng'oba oliawo ayambudde omukazi amukutte mu Nabunya ne dollars kikulaga abakyala be Uganda muli desperate n'obusente muli baavu nnyo muli bakopi mulaga emibiri gyammwe ku busente obutabusobola na kulisa family zappwe ne muswaza bazadde bammwe ba boyfriend bammwe bamama bammwe ba relatives bammwe batali bammwe nga mulaga obwo obubiri n'otwo otubina otalina makulu bogas bampita Ntambi Jimso mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutuwagala mwebale kuba nti eva yes mujono mpola mpola ntumiddeko buli kyali wange mwebale kuba nti mupuliriza bu sexy girl them there so pick up on yourself Nadia Ali kutumiddeko omukuwano genda mu maaso n'okuba nti ompuliriza mpola mpola nkuwagala nnyo anko Katongole Julio nawe nkutumiddeko pick up on yourself Jordan Uganda ogamba otya my brother big up on yourself Jordan Uganda yavana gama naye singa kimso wali mukazi weyogeza nnyo olina olugambo n'ebisigaddewo this is my job gwenkola muganda wange nze omulimu gwange nkugira so n'olwekyo yes byebimu ku binsasuza mpola mpola ngenda tutumirako buli kyali wange yenna gwobeereyo nonyumiro nogamba nti yes ka blood kafaako ke katabu mpola mpola Dorin Ibando ogamba otya big up on yourself webale kuba nti obeerayo mpola mpola oli Saudi nkutomiddeko ndabona kyali wange yenna ampuliriza abali mu America London yes mbatomiddeko kati wonno katusobole kuba ntuva wano mpola mpola tugende mu business now Afena tukimanyi nti ennaku zino omukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi owasimanya kukyakala simanya biki y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti bateeka obunkeeke ku basajja ba Uganda era ngegenda maaso n'okuba nti ayolesa ekitone Katonda kiyamuwa omukyala ono mubalagavu yamyuka okuva ku mutwe paka wansi yamyuka okuva mu maaso paka mabega yamyukira ddala okuva eri paka eri okuva ebule n'ebweya omukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti buli kimu akifuna kuba nti yamyuka Mukama Katonda yagenda mu maaso n'okuba nti amulemulira ebbeere n'akakabina akakakula nga bwe kaagala akakabina ka tabu Katonda yagenda n'okuba nti amuwa figa namuwa kabina namuwa ebbeere namuwa ekisambi ekimyufu nkugambye ono omukyala buli lw'omulabikirako ddala ng'oli musajja olabira ddala ekintu ekyokulira nga abasajja b'e Kampala ennaku zino bw'ogenda ku Instagram ye bagamba kino ekikazi nkirya simanyi oba bakirya mmere oba ebisigaddewo naye ng'ate nze bwe ndaba Florida like Diana Nabatanzi ndabira ddala ekyokulya nawo omukyala mukulu ono yagenze mu maaso n'okuba nti ate ebifaananyi bye ebyenjawulo ku social media especially ku Instagram ng'asitamye wano nno kyalese bafani nga basabaladde n'okuba nti obulyawo boogera ebigambo ebyenjawulo bafani bagambye nti owaaye ani oyo akuwaako ani oyo gwowaako ani oyo akusulamu ani oyo
akuba amatooke naffe tuveeyo tulabe yenna akukwatamu n'agikwatamu bambi yeesimye kubanga sisitimu yonna eri kiriya. Bavuddeyo ne batendereza omukyalo ono yavuddeyo n'ateeka social media ya Uganda ku bunkenke. Yavuddeyo n'alaga ebisambi, n'alaga ekisambi ekyakula ne kiwula nga kyonna kyengevu kiringa lyenvu, nga kyonna kyamyuka kiringa eryanda ngamba omuliro, nga kyonna kimasamasa oyinza okulowooza ndabirwamu, nga kyonna kyaka kiringa ettaala. Yagenze mu maaso n'okuba nti akyusa emabega n'atulaga akabina nga kakuyita nti bebe kyamundabe, akabina nga tekasobola kuleka musajja bw'omu. Wano n'abasajja bali ku Instagram nga bava Uganda bavudde ne bagamba nti bambi ogenda kuba nti otusuza ku kyokya, ogenda tuba nti otutengula emitima, ogenda kuba nti otukyaya bakyala baffe, ogenda kuba nti otusuula eddalu olw'obulungi bwo. Diana Nabatanzi buli lw'otuula oba buli lw'okuba ebifaananyi ng'oyimiridde bw'oti twebuuza lwaki twafuna abakyala be tulina tutandika n'okuba nti tulubusabusa ebyete y'abakyala baffe kubanga Mukama Katonda yagenda mu maaso n'okuba nti akuwa ebbeera akabina kwogata n'otumu otwo twetaaga okuba nti tununo tumwatwo twetaaga kuba nti tukuba lyrics tumwatwo tulinga tuliko sikaali kubanga tuna tusikiriza kiteebezo okuba nti tuwoma mpola mpola. Farida Nabatanzi agenda mu maaso n'okuba nti alumya bannayuganda, agenda mu maaso n'okuba nti atimbatimba n'okuba nti ateeka atonatona omubiri gwe ku social media. Yavuddeyo n'agamba nti beauty without praying teba beauty, era nga yavuddeyo n'agamba nti yes omukyalo ono yavayo n'agamba nti yes yebaza mama we kubanga yagenda mu maaso n'okuba nti amuzaala, laba bamugivingirako gift y'akabina mpola mpola, namuwa ebyo ebiso ebirungi ebitunula ng'ettaala, byonna ebiso biwombeefu, byonna ebiso bwekitunulira bwoti oyinza okulowooza oba kitunulira kibambi. Ekyala tugigenda mu maaso n'okuba nti kirumya abasajja. Diana Nabatanzi yasitamye n'amulisako obusambi mama bonna nga bamyuka. Yagenze mu maaso n'okuba nti abisitula n'atulagako akabina n'olabira ddala nti woowe nga tasobola kuba nti omuntu wa wansi asigala kyekimo. Yagenze mu maaso n'okuba nti akanyeenya akasitula bw'ati n'olabira ddala ebintu ebiwedde emirimu. Omwana w'obulenzi alabye e Uganda, omwana w'obulenzi alabye kubanga abakyala be Uganda bannanga abakyala bano balungi. Oyinza okulowooza oba Banyarwanda, oyinza okulowooza oba bava Ethiopia, bannanga bakyala be Uganda muli balungi. Waliwo gw'osanga ng'alina akabina ndoddo ng'ogambira ddala nti bannange kino nkirya. Anosanga mugongo lwazi naye ng'ate mugongo wazi bambi nga naye beauty kyekyo nga yadde talina akabina ng'ali flat screen naye ng'ate amalirayo ng'omukyalo oyo mulungi ddala. Anosanga kiri kipotable ki medium size nga kyekyo. Oyinza okusanga omuddugavu omweru, oyinza okusanga kikyo crate color bambi nga kyonna kituna kiringa amadduga kinga kyakulya. Anosanga oli owa brown nga yenna bambi yayo ddala ng'alinga Diana Nabatanzi. Oyinza okusanga biyanita Fabiola, nosanga bitina yes bamuyitani oyo omukyalo oyo yes erinnya lye linvudde mu bwongo mpola mpola naye tina something oyo omukyala yalinga ku NTV mpola mpola ennaku zino muddugavu bulungi nnyo mpola mpola omukyala. Sanga n'ogamba nosanga kitina taisi n'ogamba kati ate n'osanga buno bushera gashumba ngamba buno bukyala butalina kabina naye ng'ate bulungi ddala. So bannayuganda mwebale kuba nti muzaala abaana abalungi. Ebyana bye Uganda byonna bisobola okukulemerawo obeerawo amaddu tosobola kuba nti owasa. Diana Nabatanzi agenze mu maaso n'okuba nti atulaga macuwa bw'atandise okuba nti atulagako ebisambi ate jjukirayo akabina ke tekalimu bituli ng'akamuyimbi wammwe oli kiddamu. Diana Nabatanzi omucekinga obulungi akabina ke tekalimu bituli ng'akomuyimbi wammwe oli era nga ye ebintu byensolo eyo bw'aba nga agisibye n'agiteeka n'agitumbizaawo mu bbanga ebeerera ddala kiriya. Weebale kuba nti otunula, weebale kuba nti otwagala, weebale kuba nti ofollowinga nawe kugambye Diana Nabatanzi yalese omuntu wa Gravity wa wansi ng'asaasamalidde. Gravity yakubye endulu n'agamba nti waaye lwaki ondeka nga ntumbiza sound nga kyokka
kyokka gwalina ekitumbiiza nalibadde nga ntumbiiza sound nga ntumbizira mu vuvuzerayo naye ate vuvuzera gwagirina ate nze sinawe nsobola kuteeka muuka gwange n'esupu wange okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti akulukuta mu sowaaniyo bampita ntambi kimso namanrich bwe ya Maxudi Junior omukutu guligimu gwa Uganda mukamoli webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribinga webale kuba nti otunonyako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ogenda ku Instagram ko santambi kimso 5 osobola okuba nti ononyako blood wange nkwagala nnyo nkwagalira ddala big up on yourself there so bye bye